Uganda. Abarabu. They don't last long. Mukwegatta. Some and some don't elect teba. Tebayima. Anti asobola okubanga ayina feelings era nga omuntu omulala yenna. Naye nga ayagala like yes okubuza nti osobola ku like oyinza kunkolera ki mbere nga abadde ali mu having sex. Ate omwana omuna Uganda ku ssente ebyo. Omugala sex chat. Abalabu baagala nnyo omutwe. To those abatakola ki. Atayima. Kati bagumu kubanga atayimi. Just bamukombere yange mbo yakombere kipo. Waliwo ebiyumba mu Saudi nga byo byakwetunda. Nga byo byakwetunda. Ngali bana Uganda. Yes. Tewali akulaba. Saudi nsirise naye obuseegu busibuke. Etwa n'eddiini esibuke yo naye obuseegu busibuke. Abalabu baseegu. Nnyo. Naye nga basigala basaala. Yes, basaala. Biki bakola ebibafula baseegu? Bakuba nti beewaabwe kiri nnomo bo bali babisiyaga abasingira ddala. Bali babisiyaga y'ensonga. Lindako. Kyogadde okitegeera? Yeah. Kyogadde okiwulira kyogedde? Nkitegeera era nkiwulira. Ogambye abawalabu bali babisiyaga. Nga musiraamu? Ekyobusiraamu kiteeke ebbali. Tokyogerako ng'agamba eddiini. Kitwale nti kalica yaabwe. Ne bakazi bayo bennyini. Era eri ewaabwe family planning yaabwe esinga kuyita mabega. Abawalabu? Yes. Kuyita mabega. Era asobola okugamba nakwana bulungi nnyo tugeze n'ogenda nakugamba nidda saagala mu maaso njagala mabega. Ng'akuguze? Yes, ng'akuguze. Omuwarabu nagamba saagala maaso. Maaso talina kyayagazaayo. Njagala kuyita kyengera. Yes. Waliwo ebintu bye bakozesa. Balina lubricants ze bakozesa. Ano lubricants. Kati ayinza okukonvinsinga for the first time. Nokkiriza. N'olabanga oba osanga tebikulumye ennyo maybe. N'ogamba next time better. Kati n'ogenda n'ogwokubiri n'ogwokusatu. Oluvaawo oba like kiba tekikyadda mabega. Like abaana we baviira ddala okutandika okulwala. Tebisobola kukuluma nga bw'olowooza naye bo balina lubricants ng'era bwe ggambye okwanguyiza. Nozo simaya baziyita Johnson biki oils. Byonna baba nabyo. Omuwarabu n'ekisiyaga bali bati. Lwakuba ndowooza kyakafa abakiyita ekisiyaga naye beewaabwe kiri normal to them. Kubeera bo beewasa n'okwewasa. Abaana bange nga ndi muganda wo beewasa. Kati ate ffenno tugamba mbu makima wano. So eri ewaabwe biri normal ene waffe ate tulaba nti nno buseegu. Omuwarabu aliira ddala ebbina kyenyinza okugamba. Era mulemagana bulungi nnyo nga gw'omanyi nti nno mugenda kuhavinga no mu sex nagamba mabega. Ne mulemagana. Oba olaba akasente tekasobola kuyita mu ngalo. Basista baffe abakazi baffe abali eyo. Akazi bali basiikidde ebintu bingi. Waleka wano abaana ate omusajja agamba simanya bikinga. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning. Ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyo ono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munnakyo therapies osobola ate okukozesa ebintu ebyo.
Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. Kaswele Kigambo, it is happening. Mwenye oliku Shalom 256. Don't forget to subscribe. We're not subscribing. You're missing out a lot. We are subscribing. Akadako baka notification bell kaseko kateke waguru so that you get notified each and every time we upload. Nze Shalom Haddad Kaweesi gole mukulabona ku lwaleero njagala okubebaza twawezezza ba subscribers emitwalo 3 n'ekitundu. That's very beautiful with less than a year. Leero akumeka kanda week eno twawezezza omwaka nga channel ya Shalom 256. So thank you so much. Mukulike ennaku enkulu ebikujjuko byonna bitatambudde bulungi alhamdulillah. Yakava mukomera bulijjo mbagamba ano nga ne yanjwa bikangulia ngamba lwaki yanjwa bikaseera magamba aliwo omuntu aba yakava mukomera nga yakafuna essimu yakafuna essimu bakamuta baali bamuwamba badde mu basement kati abaali ku TikTok alaba omuntu atamaga video eno anyono najja ku YouTube alwe full interview kati nga yakandaba. Nze Shalom Haddad Kaweesi ngole mukulaba wonna ku lwaleero. Leero ndino mukyala sijaga mwala omuwala ati bagamba omukyala ekitiibwa ky'omukyala mu abakikulembeza nnyo ekitiibwa ky'omukyala teri agamba ekitiibwa kya muwala bagamba era n'ekyansibya kujolwa nga kitiibwa kya mukyala ati gabaga omukyala kale mukyala kuba bw'ozaala oba mukyala oba mukazi general abakazi bonna I would say think babakyala kubasanga bagamba omukyala okyo bodde abakyala eddembe ly'abakyala. So ndine Justin tujja kumiramu ita Jazz. Try no kola interview eno in fact try to turn interview nga mazo kola introduction ne bankwata sinze yaleta abasirika abagwa yaleta abasirikale Jazz nga bakusindika ojje nga Jazz tusale sawa abasirikale kweli sinze bajje bankwate sinze kasita complain ati bamwogera anzo bayita mugwe ngayita mugwe tuli wakola interview eno nga tumaze mazo gamba welcome to 256 ne bajja bankwata. So Jazz mukyala mukozi atambuddeko mawanga nga wamanyi Uganda tuna problem of unemployment naddala mu ba youth oba abavubuka abantu bangi emirimu gyabula ate nga basoma oba ne giganda nakolako ne wali kati abasinga agatta obulamu nagakanga ne wali ndabe nga ate empatanya yafuna ekirowoozo nagaka ngende nkole ebweru ndabe nga ate nfuna ssente wabula mawanga gye yagenda tebyatambula bulungi nga wandisuubidde mbwe omuntu avaako mu Uganda ebintu bitereera. Yatuukira Jordan gyatuukira wasooka Jordan wagendako newalala yasooka Jordan bwe yakomawo najja nga Shalom n'ebintu bye twalaba eyo. Stories zino tuzikola si kuzifunamu views oba ssente tagala nnyo yaffe balagamba your story matters nga twagala tubeeko bye tuyigamu. Story eno yanyumirizaako emu ku byo nga etunnaba kujja ku kamera ne mpulira nga ate ennaku ennuma olw'embeera bannayuganda gye babeeramu abawangaalira emitala wa Uganda. Ladies and gentlemen, kambanjulire Jazz bwe tujja okukoma. Jazz siza kuta Jazz muganya Jazz ogamba otya? Jendi Shalom nga tofaananga muntu yali akozeeko bwakadaama simabeera bwakadaama mabuli agenda ku ddungu yabo bamuyita kadaama simanyi lwaki n'abazungu n'aba Philippines waye muzungu akola bwakadaama Philippines aba Bangladesh bangi aba akyali muzungu aba muzungu ng'akola bwakadaama kaganye bamuyita baba ate bo basinga omanyi Oluwarabu balukozesa nnyo eri ewaabwe aba Philippines kati Philippines ava mu nsi yaabwe nga ze Jordan kola bwakadaama Saudi Dubai nga zekola bwakadaama. How would you compete on the same market with someone esoka govudde mu Uganda tomanyi bulungi Luwarabu then abatamanyi na Luzungu then you're competing with someone nga amanyi Oluwarabu sometimes nga amanyi ku Luzungu nanti kati ekyo ekitutwala eri sikola mikwano oba si like to kujoininga family kukola ekiba kikututte kukola so amanyi go yagakoyimirira n'okutegeerako ngamono ocompeting nga munonye emirimu nnyo let's say for example gambia aba Philippines mu competing nabo bakyonda same market anidda okusookera ddala Africa yo nga yo bagimanyi nti abaana bayo bakozi okitegeera era osanga omwana ng'akola emirimu omusajja gye yalikoze koza motoka tuzooleza ddala okoze motoka
Kati ovaano mu Uganda nga tozangaadde ku mmotoka n'otuuka e Jordan n'oyoza emmotoka n'ogikuuta emipiira buli wamu n'okka ne wansi nga biri pazo byayoza manyi okka wansi nga mayi yeereza emmotoka yonna era bagamba nti kkirira wansi ng'okkirirayo bw'omugamba nti sijja kusobola nga kireka kuba Omwarabu ye muntu ky'ogaanye nga wakatuuka takikukaka naye nga wakatuuka from the beginning era bw'otuuka n'omugamba nze siwalampa bisenge nyine ensisi akuleka nze sooza motoka akuleka okwalampa ebisenge otegeeza ki okwoza like aba okwozesa ennyumba kati nga olaba eno ne bagamba ne bakuterawo eddala n'otandika okukuba olupiira n'oyoza ennyumba oba ne bagamba gyeyo nabbubi longoosa siringi negwe omugambirawo nti nze ebyo sibikola ewaffe tetukola ki abakazi tetuwalampa nnyumba that is if nga the respect culture ekyo gwa kimugamba bwaffe abakyala tewalampa nnyumba kati omulala ayinza okukigwamu ovudde eno ensi yakubakuba dda mbu like oyagala bagambe nti bambi bakuwane mbu mukozi nnyo 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 nogamba yes I can do this byonna oba ojja bikola kambuuze Abafilipine tebakola kati bw'oba ovaana mu Uganda mu contract yo eyo Jordan tewali contract na Uganda tewali contract na Uganda. I want us to go slow. Abantu abitu balaba interview eno abantu abakulu balaba zi interview nga zino tetuyinza kera ku macha yetu bagamba nti Uganda kuba tulina tulina Ministry of Labor. Okay. Gender, is it Ministry of Gender and Labor and something eddukanya. 2 tulina Ministry of Foreign Affairs eddukanya ensonga z'ebweru. 3 tulina Ministry of Internal Affairs esi yakusatu. Ekyokuna tulina Ministry y'abavubuka where I think most of the productive labor between the 18 years to I would say 35 or what you ebya mu bavubuka so kibeera kati ongamba okyambo ate Uganda terina contract na Jordan ate nga nabadde luzira mu kkomera nga ndaba KBS nga balanga nga bagamba banna Uganda tubatwala abagala okukola Jordan haka tugugamba Uganda terina contract na Jordan yeti banna Uganda bakola Jordan kati obuzibu bonna akigenda ewala bayinza okusiba nange newoza nkuba akatale amazima gali nti tetulina contract na Uganda eyinza obba yaliwo ne bagibajjako olw'empisa zaabwe embi kuba Omwarabu muzibu nga alina contract ate nga like nga alina wakufugira ate bw'aba nga talina ye taliiko tteeka tayagala mmanya kubeera abaana bawulira be bakomezawo nga babase simanyi oli bamutemako okugulu simanyi bamwokya amazzi naye nga akulaga ava Saudi ewali etteeka okitegeera tetulina contract eyo yo teriyo era wana eno abalanga abatwala abaana e Jordan like kiri bo ne bali agency yeeri eye Jordan yes the government is not involved so that means ekitegeeza nti mu Jordan abakolera Jordan government bajjako musolo ekyo sikimanyi bulungi Abana Uganda babajjako omusolo gye bakolera kakyembuza abanga tali contract esaka government temanyi banna Uganda bali Jordan tekimanyiko ekimanyi nga bw'okimanyi nange bwenkimanyi naye mu mateeka tekiriyo waliyo embassy naye tekola tewali deportation Jordan tewali polisi eriyo kati bakwata nga let's say oli mu overstay oba baagala kukuza tuna biwandiiko ekyo kiri mukamaawo kyenyinza okugamba mukamaawo eri bosi wakujjawo n'akutwala ye deportation yo ye polisi ye byonna ye overall mukamaawo gwogenda okolera Omwarabu ye polisi ye deportation ye mulamuzi senga obazizza omusango byonna yeye tewali deportation waliyo embassy naye embassy tekola just kutuusa mukolo bafuna bakya visa ze Jordan era bazifunirawo bazifuna bannaye Shalom bintu bya Uganda because I'm looking at something like this something I don't understand tetulina visa bazifuna visa tuzifuna nga bulijjo visa yo nefuluma n'ogenda naye simanyi oba ogenda nga waaka oba ogenda nga ki katuwembuza katwana bw'oba ogenda nga kinoomu oba ogenda nga company waliwo company beetwala bano benda abalanga mbu tutwala abakozi Jordan anti company yeranga waneeno ne balaga nti eranga naye wano bwe muba mugenda temwambala na uniform ogenda nga bya bulijjo bambala casual wears obanga agenda okuwummulako yes casually tewali bya uniform
era ne bwoba otuuse ku kisaawe kubanze we natambulira waliwo enamba y'omusajja gye baatuwa nga bwe twali twakatuuka nakubira banakweza message nagamba nakubira akafaananyi nasaakolinga nagamba okwata wano eno togeza n'okwata eri bw'okwata eri ne bakuggyako passport yo gw'omanyi tetuyita ku immigration nga bano abalala abagenda Saudi no waliwo biri awo byakujingirira. So it's black market? Yes. Bw'ogenda Jordan waliwo bakulaganya bagaa tokwata line kkubo bw'olikwata passport ekugibwako gw'omanyi kati nga banyaagi kuggyako aba obuyinza Jordan bano maybe aba immigration aba like ebyamateeka tugeze nga aba Saudi we bayita because olunaku lwe twatambula abe Saudi baali bayita eno ate nga naffe tukwata eno awo nga muli mu nsi eki awo nga ngenda Jordan nati nga kati mwali ku airport Uganda Entebbe yeah byogala biri mu Uganda si bweru biri wane Uganda ng'oli mu kusala ng'oli ku airport abagenda Dubai Saudi ati bo bamateeka bayita ku immigration yes kati mwabagenda Jordan waliwo simanya bayinza okugamba mbuyita kutela bweti kati ndoza bo balina bye bakikola ne bw'ogenda Jordan obeera ku lulwo ne Mukama Katonda ne bw'obuuza abaana baliyo bakimanyi teri deportation era okubanga okutoloka ng'okooyo okukola osobola okutoloka ne wetwala ku poliisi gwe ng'omuntu poliisi etakimanya mbu ajja mu nsi yaayo ate olina okugenda n'akakadde akamu n'ekitundu ka tiketi oba tokayina basobola okusiba emyezi gyo nga 6 bo ne beerowooza oba tumuteddi oba n'okuba ewammwe ne banoonya ssente ne baggulira tiketi ng'otolose era bo basibira ddala basibira ddala era olina okutoloka ng'okimanyi bye bakwatira we bati bagenda kusiba kuba mukama wasobola okugamba wankola bwoti kankulage nagamba muteekeyo nakuwayiriza teri byesimanya tunaawoze kooti tewali wagenda mwaka ki Jordan nzo ba agendayo 2007 bintu kati byakyo that was last year 2024 yes. ate nogenda Jordan emyaka gyange gyali tegiwera kugenda Saudi naye nayo emyaka 19 gyali 19 kale nga gigenda wera bwezi 2 ate Saudi batandikira ku 21 21 gye batandikirako okukola naye wano eno Jordan ne 16 agenda n'akola Saudi waliwo level y'emyaka balina age restriction you must be 21 and above to go and work okugenda n'okola kati nze gyali tegiwera nga nendaga muntu like I didn't take time nti oba bongeremu omwaka oba kino gyali egyo ne bankyusa ne banteeka ku pano ya Jordan kuba we nayitira already waliwo company nakozesa company in the first place nali ngenda Saudi kati bwe natwala ebintu byange tebangamba bakanya kugamba visa ija nga we balaba obulayo myaka emeka oba myezi emeka oweza biri mu basa okukuumira awo yes naye ng'obasasudde ne batagamba mbu oba okyali bagamba visa ejja kumbe n'obudde butambula kubanga nze natwala passport yange mu Gwomukaaga oba Ogwomusanvu 2023 nembeerawo nga nninda bayinza n'okuyita n'okola sima training bakuumira awo bakuwayo ko kusuubi mpolampola babakoza training yaki kuwaza bintu kozesa machines okwogera basic gundi Arabic simanya bwe taluna noddamu bwe babuuza simanya kino bijiiko swani ebyo ebyewaka eby'omu kiyungu olulimi lw'omu nnyumba nga bakuumirawo mpola oli wajja okubuuliza Justin like ki ekyakuviirako kugenda mugamba kambe mu Uganda ngende nkole like what had happened kati nze Shalom ensonga zange zaali mpanvu kuba bwe nali ngenda nali nziruka mujja wange na Uganda balina ssente ono kasabaawo yafuna omukyalo omulala mujja we n'agamba nze sigala kubonaabona na mujja wange kaŋŋende nkole ebweru how old are you back then bwe yadduka mujja walina emyaka emeka kati nze nafuna olubuto mu lockdown I was 16 mwega gavumenti byayogerangako abaana abato wali osoma 16 years wali mu class senior 4 nofuna olubuto it was your first time sex
sitaani yetuminkiriza bannange sitaani alina ettima nga tolina kyomanyi mukazi wattu sina kyemmanyi nofuna olubuto nga oli musinyafo kati ewaka ne bagamba gende w'omusajja tebaŋŋamba nasooka nensirika paka ndowooza ku myezi ng'esatu nga nkimanyi ndi lubuto naye nga tewali amanyi not even my mom nga tamanyi kati nga ye boyfriend wakimanyi nnyo lubuto mboli lubuto si boyfriend yali musajja mukulu an old man. You were 16? Yes, I was 16. Ng'omusajja mukulu nakulimbaawo nakwaka abamuvubuka ng'akusinga emyaka nga 10 abeera muvubuka because if you look at 20 era muvubuka kale kunze by then yali mukulu nga nzisibira kati ng'akimanyi mbwe lubuto wamugamba n'alukkiriza n'agamba it's okay baby I'm going to take care nakkiriza nga tewali kyakukola nakkiriza bw'afuna olubuto wasigalayo ewaka nabeerayo omwezi gumu myezi 2 myezi 3 nga gyendi kati paka bwe natuuka nendaba ng'embeera enyigiriza nga omanyi nti embuto zijja ne complications oba ne simanya toyagala kuwunyiriza kino toyagala simanya buli kyokka tobeera waka bw'oyoya amata bagamba genda bba wagakuwe eyo bwe bityo kati ne ngamba omanyi njagala kuvayo waka nzije mbeere naawe nagamba it's okay you can come yali si mufumbo weyakwanyanga si mufumbo naye yali akola ng'alina waabeera nagamba you can come tubeere ffenna kati ng'otuukayo nga ŋŋenda nga tubeera ffenna mpola paka lwe yatandika okukebera essimu ye nga sitegedde kyenasangamu ne kimmala amaanyi How do you convince me bwakebera essimu nga sitegedde because we twabeerera ffenna nali mutonze ng'ebyabasajja yes nga batukwana in school naye bano abasajja b'ebweru bwe nasooka okulaba ng'omusajja like abakulumbu nga ankwanye ng'ate ndi mwana wa ssomero kati nze nali siina na ssimu we nafunira olubuto because we nafuna olubuto nenekyawa nze ng'omuntu simu nengyesonyiwa kati nga anjagala oba my brother or my sister ng'asooka onkubira ku ssimu ye eyabba wange kati oba nali njala kukubira ndi kati ngenda okugyayo essimu oba nyina gwe nali nkubirawo nga takwata yali akuwa password ye nali ngimanyi nali ngimanyi nze nga ye tamanyi ti ngimanyi ola yebakozza nawe singa anoonya password y'omusajja anoozibiriza amaaso neweefula yeebase ng'agala kugiraba aginyiga atya n'oteekako ekyenkumu nosaako ekyenkumu nga yeebase abakazi mubikola ako mbadde sikamanyi kati ogira omusajja yeebase n'okwata fingerprint n'oteekako kati kyamaanyi kati ng'ofa ng'onoonya ki gwagala lube lunakutta nedda oba tomanyi kati waliwo abamu nga tomanyi waliwo abamu ng'omanyi n'ogamba omusajja ono namulabye ng'ali ku ssimu ekiro yadde ayogera naye n'ogamba kandaki that bothers you like who he was talking to lwakuba nti kati kirimu ebika kati waliwo ba first timer nga tomanyi nakumanya nti omusajja ku nsiku n'ayenda kati gwe bw'okiraba oyinza n'okufa nga totegedde obayise otya first timer n'abaala muyina ennaku waliyo omuwala nga first timer nga ye takimanyi mu nsimbu omusajja ayenda kati nga n'amala kizuula nti omusajja ayenze bannange wakutukira kati gwe wali first timer bambi kati neteekako data mpeereze audio because someone yali takwata kati bwe nateekako data message ne zijja genda okulengera mwalimu bo viewers wakobo yali already amaze bo openinga bamwezanga bu viewers mbaawo kati nengamba viewers eno yaki mene viewers gye bataweereza gwe beekulumirawo anti namala kulaba texts nezajja I love you to simaya biki I love you too I miss you musimaya biki nengamba yi kati nange kino oba yagana ba sister be ba workmate anti bwe nasooka olowooza for the first time ne nkebera ndola nga so omusi babiri si basatu si bamumisinga nga naye abalavinga tu wala esooka nkuluka I love you to I miss you too nokakola endala nga ne I miss you to I miss you more
ate ye contact ze okuteekako erinnya by then ateekako hottest sweetest oba naye yali muto ani yali omuto naye yali muto mu ndowooza kuba ate kati olaba omusajja oba oyenda tuyinza kuddira ate linnya lya mwali ossa ku ssimu kati nze mba ndi mukukwana nga ndi mufumbo sisaako nyayo jazz simanyi nange nsobola okusaako Jebbi Pulamba anti kati yali si mufumbo okusookera ddala kati ng'obulamu bwe yenga yabeeranga yekka kati bwe nalaba message nange kinakola nempereza omuwala nemugamba nga nze omusajja nemugamba baby do you mind if you send me again like wano njagala kuddamu kwetegeeza nyina kisalaye bulungi naddamu n'aweereza manyi aweereza bbaawe nemugamba do you mind if you resend this one sakyetegereza bulungi nga ngezesa ndabe kale onoonya lumbe lukutta ate nze nali mmanyi ngenda okulaba ng'essimu y'omusajja butwa essimu y'omusajja katungulu kakuleeta amaziga mu ttuntu akatungulu amaziga agaggwawo naye kiri ekintu ye watu oli steady essimu y'omusajja gireke essimu y'omusajja mbi tebagikebera oba nkigereze ku ki kisinga bomu omanyi ng'omuntu bw'oyinza okubeera opressure nekkuba nga totegedde n'ofuna stroke n'osanyalala ogwa ku kintu kyobadde tosuubira naye lwakuba kale bw'obikeberakebera otuuka n'obimanyiira kati nze atuuka nga lwesikebedde essimu ya musajja sibeerawo nga nyina omumanya yabadde ayogera naani kyabadde kitya kati wazikebera nga wafunangamu ki nemmanya status yange ekyekkebezanga essimu kulaba wawoogwa naye nga si kyekyali kigendererwa mbuno kankebe essimu y'omusajja manyi wengwa kyajja buzi nga bwe ggambye kati bwe kyajja naye sikyasobola kulekeraawo ogetting addicted ng'olina omumanya akola ki baba bakuyambye n'osirika n'otamunyega gy'emirembe gyo naye bw'ogezaako n'omugamba bwe bati aba takyalina kyakweka kitegeeza buli kimu abajja kukikoleranga awo oba owulira oba towulidde gw'omanyi kati otuuka ozaala omwana wazaala baby girl baby boy muwala nenzaala kati lwakuba before nga sinaba kuzaala ensonga eyesingira eddala okunoonyesesa waliwo omukazi nze nali manyi muganda we nga bwogamba nti omusajja akulaze balamu bo yajjanga ewaka ye nga ye by then nga nkyali lubuto then ne bwe namala ozaala yajja ne baganda babalala nga bazze okulaba omwana nze nga manyi balamu bange kumbe mwalimu mukazi we bannange zino sitole z'e Kampala za njagala tuddeyo mpola ane munansonyiwa okuseka nange nomubinsukkako wali oli lubuto nga waliwo omukyala ajja ewaka kati bbawe yamukwanjuliranga muganda we nga yakuyinga naye ku ddagala n'onaaba yakufumbira oli lubuto muula yalinga tava ewaka kati ng'akuyita muula ye mwasulanga mu double room different rooms yalinga double room kati ono muula ng'asulawa ng'ajja olumu asula mu ddiiro walingawo omufaliso omulala ng'olumu asula mu ddiiro olumu najja n'asibawo n'atasulawo nga mwaniza nga nfukamira ne mubuuza omanyi obuuza mulamu wo kati okizuula otya nti ate eyali mulamu wo mujjawo wange kati ate awo nali maze okuzaala I think nga mu Gwokusatu kubanga yafuna olubuto mulamu yes nga naawe okyali lubuto nga nange ndi lubuto yafuna olubuto mu Gwomwenda kuba nze nazaala mu December wa 2020 kati yafuna olubuto mu Gwomwenda mu Gwekumi awe watyo najja ngera naye lumuyisa bibye nga mmanyi n'omumubuuza banaye leero onaalya ku ki nga mmanyi omulabirira olabirira muula nabirira muula ne mbuuza leero onaalya ki nga yamanyi n'okukola selections ewaka bye tunaafumba kino takyagala siba buno bwowo tabwagala natuuka nga bba wange amugamba nti nno eno perfume sijagala nze nga manyi agamba muganda bawa yata kukuta ekiro tewaliwo sente naziraga mbu bba walabeka yeebaka n'omuntu ono nedda anti bano abawala be yabeeranga ayogera nabo babakazi abalala beyayogeranga nabo mu ssimu nali ngamba manyi because nakikebera awo ndowooza nga ndi ku myezi ng'eno oba etaano
nebimanye byonna kati ate ono ye teyalina simu ya WhatsApp. Muula yayinanga akasimu akatini oba nenene yalinga agina ndoza nga tebogerera ku WhatsApp nga mukubye nnyo direct ngera esimu amayino vuga ne mugamba bakubya ne muletere simu nakana tubaye tuyina bitwagala okwogera ko bya family nze nga nfuluma ne mvira omusajja nayogera ku simu nga nfuluma ne mbaleka ne boogera ayina erinnya lye yasevingako simabi ali biki not even sister like nga yatekako erinnya lye ly'ekikane lino gonna so nga ye tambobya mutwe nga bali bomba manyi nti omusajja ayenda naye ng'eneno eri eno mu call logs teri ku WhatsApp teri ku simanya messenger no ng'eri eno nga mukubira tegeeza omwana kyayogera kituufu yagala tukebere nnyo buno obusimu obutono buno kati nze sakiwanga budde kati just waliwo we natuuka nga kuba we namala okuzaala namugamba ne mugamba bulijjo manyi byokola wait ne I opened up ne mulaga buli kimu ne yetonda awo simaye biki nali muto yali tannabatandika yali tannabatandika tegeeza maaso yo tutumulabanga kuba nga kuba kati n'agamba mbu byaliwo yali muto bwali buto bwali bumukozesa nga tamanyi naye he's changed now biki nga bw'omalinange nembikkiriza nerabira biri byonna ebikadde kati bwe namugamba natandika okendeezanga emboozi ezimu obanga ebimu abidiritingirawo nga maze kitegeera nti nkebera essimu ye ng'atandika obidiritinga kati natuuka nga sikyafuna mawulire WhatsApp nkalu nga kikulumya omutwe nga tokyafuna mawulire gafambuga nga kinnumya omutwe nga njagala nkebere ndabe eddala omusajja yakyuka waka yakikola okumala wiiki nga 2 oba 3 nga clearinga buli kimu nga clearinga chats byonna kati nengamba tekimala nengenda ne downloading nga waliwo call recording ebira automatic because nange ofaaki nga njagala kumanya oba ddala kituufu omusajja yakyuka kati ngenda okudownload nga waliwo call record gy'oteeka ku simu nekulaga wano nti ebala kati nga tejja kunkolera ajja kibuuka nenfunayo endala nga teraga naye ngaolwedde essimu erecordinga nengidownloadinga nengiteekaawo nengirekaawo oza kyayitawo nga wiiki emu nengamba lindako eddobo lyange linali natega kati awo we namanya ndowooza gyali mezi nga 3 nga ndi nakawere lwe nagwa ku nnamba eno eya mulamu wange nga mulimu emboozi nga sibitegeera bulungi nga mugamba nga bwakooye ewaabwe naye ate omukazi yali mukulu akayinga na myaka baka balinga benkana myaka nga 28 oba 29 namugamba akooye ewaabwe yamusuubiza omufunira ewaka mbu yali yamugamba nti bwe mala okuzaala nga ngenda gamugamba ye nga tagenda baawo ye yali yagamba mujjawo kasita omala okuzaala nga ngenda ng'agenda yali azimbye yali akutwala yali amaze okuzimba simanyi yali tannaba kuzimba oba yali agenda kunfunira gyanteeko oba nali nzirayo waabwe naye namugamba lindako namugambye agenda mbu namugambye ngenda kuddayo ewaffe nga sikimugambangako nesooka nembiwuya nga mbikata nga sibitegeere nali convinced nti oli mulamu wange nesooka nensirika awo nga mula akyabeerawo waka era najja nemutunuulira netandika amannyo ogasala nga mutunulira mpolampola bwenti ng'aseka nnyo ye bannange n'aleeta bino ng'olumu ajja nga yaguze emmere gye tunaafumba ewaka nze nga namuleka kuba yali muganda wa bbaawa wange nange saateekawo mbeera mbu omukazi simwagala netubeerawo saamugamba omusajja nti nnyina bye nazudde kati ne bongeranga okwogera kati nenkikakasa nti nno ebyaddala bulijjo mukazi bannange abasajja beekoze ebintu oli nakabere wakaza omwana wa myezi 3 awo nga mujja naali lubuto ng'obadde oyita mulamu wo baawo wakimugamba namugamba naye nkitegedde mbono si mugandawo mujja wange namugamba oluvannyuma lwa mwezi nga gumu nabimuplayinga nemugamba nyina kyenjagala okukulaga nga saana bimunyumiza nga nkaaba nga nze nantintima nebimuplayingira nakwata essimu ye n'atambula n'anviira n'agenda
yamala wiiki nnamba nga tasulawo ewaka. Yanova. Teyatwala bintu yagenda bugenzi. Mwe kutyakubira ku ssimu mbuoba ki? Tyakweza yali yakaweza okulya? Yali yalekawo waliwo ssente ezaabeerangawo ewaka. N'agenda wiiki nnamba. Ne munoonyaako ewaabwe nga taliiyo. Wagaana b'omusajja nga onoonya musajja? N'emikwano gye ne mbakubirako. Kati bwe yagenda ono mulamu mujja yasigalawo ewaka? Nedda. Eyo wiiki nnamba eyane teyalabikako ewaka. Ne ngendako ne poliisi. Ng'oloopa ki? Mu protection unit ne mbako omukazi gwe njogera naye awo. N'aŋŋamba tonnaba kulaba. Bw'oba nga wategedde tonnaba kulaba. Abasajja bwe batyo ne mugamba owange si bw'atyo. Omukazi alayika yeesiba ku bba wange. Nga sikikkiriza. Nze nga sikikkiriza nti no kituufu. Namala n'akomawo n'aŋŋamba wateredde ne mugamba okutereera ku ki. N'aŋŋamba nti bye wategedde sikyalina kyekkweka. N'aŋŋamba kati kiri gy'oli oba okugenda oba okusigala. N'agamba ekyo kimanyi bulungi nti eddiini y'Obusiraamu ekkiriza okubeera n'abakazi bana. Bawo yali musiraamu? N'agamba okimanyi bulungi nti eddiini ekkiriza okubeera n'abakazi bana. Ne mugamba ne bwe baba bana naye ate asooka tomutongooza nga yadde nze siri musiraamu. Ate n'owookubiri nga naye okukuta omusajja omusiraamu akugamba akifuula official. Akifuula official. N'agamba mbuye obulamu bwabutambuza nga bw'ayagala. Kati awo n'oguma? Nsooka ne nsirika nga nga sikkiriza, nzikiriza sikkiriza. Nga mmanyi oba alina byali mu kusaaga bujja kukyangambe nti kale amazima gani nti nali nkulimba. Naye omukazi n'asigala ng'ajja. Kuba ndowooza yajja ng'oyi tannaba mumugamba. Nga ye akyamanyi biri ebikadde mbu okyamuyita Muula. Kyamuyita Muula. Kati olwo yajja saamunyiga. N'ayingira n'akyusa engoye n'anaaba ng'ennyumba agiyingira ng'era nga muganda we. Nga buli wamu atuukawo. Saamunyiga olunaku lulamba. N'atambula n'agenda. Kati bwe yagenda ndowooza oba n'atandika okuteebereza. Kati n'akubira oli ndowooza n'amugamba. Kubeera nabyo nabisangamu. Ekyo kyo ky'essimu saakivangako ekyo kebera essimu. N'amugamba. Batutegedde? Batutegedde. Nali ndi awo n'ankubira. N'aŋŋamba nti kati nga bwe wategedde kati ogenda lwakumeka kuba nze nkooye okubeera ewaffe. Ne mugamba mulamu mujja? Ya, n'aŋŋamba kati engeri gye wategedde buli kimu kati olinda ki okugenda? Ne mugamba okugenda ewo. N'agamba tolina wamu. Ne mugamba gwe tolina wamu. Abakazi nga beekaza? N'aŋŋamba kati either ogenda avaawo mu mirembe ogenda avaawo. Nange njagala kujja kuzaala nga nawe bw'amaliriza okuzaala. Nga mujja wagamba? Ne mujjako. Omusajja n'akomawo ne mugamba nawe wabula mwesootinge. Simanyi kyabbakolera naye. Nali nja kugamba mbudde obutuufu naye kati gwe lwaki wakebera essimu yange. Bawo yali akola mulimu ki? Simanyi mulimu gwe yali akola mutuufu sijja kukulimba. Naye nga yali abeera ne ssente ebiseera ebisinga. Yakeranga n'ava buviwaka n'agenda. Yali mweru? Yes. Manya asajja abeeru abo si bantu. Nga mweru nga mumpi. Nga mweru nga mumpi? Wallahi. Akati akawumpi ogasooka ati abasajja bagamba kwanze mbagaane mu nvuma. Mugashalo omwamamu. Omusajja omweru tebamufumbirwa. Ate kati nze namufumbirwa nti nno noonya musajja nti jangu mpase. Byankwana bukwanyi eby'olubuto ne bijja. It's happening bwe tugamba. Jebya akasante katuocha. Asante katuocha. So pose nga tudde wali. Tukyali ne Jazz tuli mu story mujiwulidde. Naye kyenso kyoyigamu wano tokebera simu ya musajja. Ekisooka. Musajja yenna ng'ali eyogenda ku Biva Organic 0752 60 2427. Bakuwe wake up call obenga ensonga z'amakozi tambuza bulungi. Abalina ulcer, sinuses, allergies. Nange eddagala lyange ndiriko eryafima okuva ku Biva Organic. Bajjanjabisa butonde bagamba emmere eddagala. Basangibwa awo Mengo
nga wakava boti ku Masengere oba ku CBS ezimbe ekiddakaawo kalina affe ya green namba kuliko ekigambo Beaver Organic. Kubira Dr. Judge Kisenje bw'ofuna appointment ku 0752 60 24 27. Abantu amakinje West mbasa mufuna akalulu kawo naye bozaalo ulika mu mumpeera akalulu na kusonga 15. Alibwa mu Uganda ali eyo naye wenna ngona muntu ali mu Uganda ali bweru. Nyengo muntu ali mu Uganda bagambe na 15 alonde Robert Kyagulanyi Center kwa president wa Uganda. Just kanza muita mula mujja kuba yali mulamuwo atenga mujjawo. Kati mula mujja ono agamba ve waka naye jaza nga go bwazaala. Twakubira kunyazaalawo wali omanyi family y'omusajja yali yagingamba nga yagamba ko bugambe munyamuganda wange ekabeera mayido muganda nga takutwalangayo mu family nengamba manyi bumanyi ngamba manyi nga wekikomaawo kati bwe yagamba ve waka nange nzaale novaawo nemugamba ye talina waawe nemugaagira ali eyo gyali. So omusajja wange nali mwagala nnyo. Ola kuba wali muto. Like you're akata oli 17 yawo. Nga ndi muto ate nga gwe nasooka okwagala first cut is the deepest. Byonna ebyo kati nga ninga omanyi kati nja kufumba rampaka. Ninga nemugamba nja mutereeza tofaayo. Allah! Kati mu byotakolanga mu nsi eno kwegamba omusajja nja mmote omusajja takyuka. Omusajja tebamusabira kukyuka. Kaya kiba kiyiga. Tokyasabira relationship. Sisobola ne bwabeera nga zze maybe nga bwogamba nti ofunye omusajja ogenda fumbirwa. Nze sisobola kusabira musajja mbu bw'emirimu gya bbangi gitambule bulungi. N'amanyi sisobola. Katonda mugulu shalom sisobola. Tukivumirira ekyo ku Shalom 256. Ati jenkoma omusabira ayingiza agabanyamu kati. Ati gwe omusabira omusajja alaba omusajja omusabira sikumusabira mbw akyuka ave ku bwenzi. Omusabira afune ssente tu omusajja omusabira abeere bulungi. Omusajja n'omufumbira emmere afune amaanyi agakwana bajjabo. Sisobola nze ng'omuntu sisobola. Ayina maama we ayina baganda be abasobola omusabira. Naye gwe tosabira musajja mbwe ebyenfuna bitereere. Oba tebitereere oba bikoze. Nanti watatereera gwe agenda obbonaabona mujja bamutalya mmere bagobe mu nnyumba. Kati tebinkwatako kuba sikyasobola kubeera wanguze nga ndipendinga ku musajja. Baakumenya nnyo omutima. Nalabako. Era omwana omuwala ebyokuzaala yali nnyambye n'asooka n'abirindako. Kwanji? Omwana omuwala yenna yina asooka alindeko okuzaala. Ate omusajja aba amwagala. Lwakuba nti kale ne bwogamba nti ojjaza ku myaka 3 ng'ogenda kutomera era oba ojja kutomera naye ku myaka emito bitabula obwongo. Bitabula. Oli eno oli eno ogoba musajja eno tugeze badde osoma eno oli mu kuyonsa eno omwana okwatagana omuntu n'oli okola baliteeke campus awo. Campus oli wala ate aba senior 4 nsomo gyalema. Campus nno kale oba olina ne senior 6 certificate. Naye kati wano wansi. Oba nawe akatandika okukula kati nga waliwo ebintu by'otakkiriza nti kyali kisobola okubeerawo. Kuba nze nali munene edda n'enkogga nnyo. Olwalaavu? Omusajja. So abaagala okuluzinga weight fall in love with a light skinned short man. Ate okebere n'essimu. Ogenda kuluzinga abakyalo badde eddagaali obwereere. Agala okuluzinga weight kebere essimu y'omusajja oba omusajja omweru akwane nga mumbi. Ate ng'abeera kyengera. Why are you stereotyping our men? Abasajja b'ekyengera babi. Bwe batyo. Simanyi bonna naye nze oyo. Okimanyi nakyazaako omulala muyita Shami. Era bbaawe yamukuba n'amwokya amazzi eri abeera kyengera. Kirabika waliyo United States of kyengera eyo nga tetumanyi. Sabi kasajja konna ak'empisa embi. Kasibuka kyengera awo. Nze wange yali abeera kyengera. Kati ofunye omaze kati mujja wamukira najja n'abeera mu nnyumba. Nedda kati ffe twasigazanga entalo kuba bwe yaŋŋamba nange ne muddamu bye muddamu gamanyi okunkubya ne twevuma bino ne biri. Kati ne tubeerawo ng'obudde. You're 17 years? Ovuma omuntu ali myaka 28. Akusinga emyaka 10 mirambirira almost. Kati nze naali mukoledde ki? Kale nali simuvuma naye nga aŋŋamba nange ne muddamu. Kati omusajja atuuka n'abawa ebiyungu.
yamanyi oba aka teyabitongoza ye yasulangayo wabweru olumu tadda waka ng'abeerayo n'omukubisimu n'agaana okukwata n'akomawo olwakomye waka nakyusa engoye n'addayo nga manyi n'oyingira ng'ali ku ssimu n'agiteeka wano bwe bati n'anoonya by'anoonyezza nga kulaga ayogera na mukazi n'amala n'afuluma n'agenda nga takunyuze oba yali yakoowa nedda ze zaali empisa ze nange eyinza obba yali yankoowa kisoboka tewakubeerako okukuuko kuba nze natuuka kati nga nensibuka empisa kaŋŋambe bwe ntyo nga nnyomba buli lunaku not because wali oyagala omuntu wo not because nali muyombi but ebikolwa by'omusajja bikusindiikiriza okureactinga mu ngeri ate embi kati gwe n'ofuuka omubi ayinza n'okurekodinga naga mumuwulira kyeyeekola naye ate ye tababuulira like byatandika bitya kati olutalo lwo terwaggwanga waka ate ng'oli ye byayagala nga bimunyumira twakubira ku mami wo ssimu mugamba maama munnange eno gye najja okufumbirwa nga birala nedda mami wange ye muntu ow'ebigambo ebitono nti ye yaŋŋamba nti naye obufumbo essaawa zino eno onaamalako ne mugamba wayino nti omusajja wange anjagala naŋŋamba kale era nga yebeera naŋŋamba kale ojja kuba ombuulira kati I wanted to prove her wrong kati nga nensirika nze omusajja wange ne mwekwatirako nze nga nze nga tewali annyambyeko nga mwekolerako tuyomba nga njala namukuba olumu olw'obusungu kale namugamba naye ggwe lwaki totegeera nti nno like omunenyaako n'oleekaana n'omala n'ozirika bwe kiba kisoose n'okkakkana wekka kati ofuna ki ekirowoozo ekigenda ebweru anti kati ekirowoozo ekigenda ebweru eyo maaso nnyo kubanga twatuuka emirembe ne gibula ewaka kubanga oyo omukazi oba yazaala mu gwa mukaaga yaka yazaala mu gwa mukaaga ze nali nasirika ne ŋŋamba bw'aba gy'ali kale abeereyo anze omusajja wange sigenda mumuleka sigenda kuzaala mu basajja bameka baana banjawulo ne ŋŋamba kambeerewo nga amanyi okukola order za online shopping namugulira ebintu by'omwana simanya biki nze byessaalabako gwe kyagulirako ebintu bya mwana nedda ye siyagula but kyeyakola ewoli tekya like it was not equal it was what not she equal. did to you nga oli omukazi amanyi okukuba essimu sanga munaana ogw'ekiro simanyi omwana abadde bw'ati n'afuluma n'agenda nga nasigala mutunuulira butunuulizi namukolera baby shower nze saagiraba which is okay abasajja which is okay yakolera mujja baby shower gwe tewagiwulizangako mu bwa baby shower ebeera bwekyo netuuka nga tuyomba buyombi buli lunaku kati awo olwo yankuba nga muleekaanira ngamba nga muleekaanira yakkuba yankuba nagamba ng'omwana ali myaka emeka myezi ng'omwana ali myezi nga 8 awo ndowooza ng'oli amaze n'okuzaala nankuba kati nze nalaba nga embeera etabuse ntambula ne ŋŋenda bwe yakkuba tewanoberawo anidda omanyifu abakazi tumanyi kye tuba tukoze omusajja asooka okuba nga akubidde bwereere n'omanya nti ankubidde bwereere ne waba akukubye ng'olina kye wakoze n'omanya nti yankubye kubanga nakoze bwe nti kati bwe yankuba nensooka nembeerawo nensirika ndowooza wayitawo ennaku nga ziizo neŋŋenda ewaka nga tanyega nga nange simunyega nga mbeera mmanyi agenda kunkubira nga tankubira kati wayitawo wiiki nga 3 ekinene nnyo n'amuwoowa oli omwala ali musiraamu yali musiraamu ne bamuwoowa kati olwafuusa official olwafuusa side chick allah wawulira otya ebifaananyi wabeera ku status byonna ku status mikwano gye nga bakuweereza ebifaananyi nga bamuyozaayoza oba sekinomu n'akuweeza n'agamba labayo ekiri eno kati nze netuuka nenkogga nembiva nako ebyoku nga mbeerawo bubeezi ng'omuntu wabeerawo tosobola kulya mmere ate n'oyonsa depression stress namuwoowa
kati amale mukyayogera bwe yali still in touch in contact with him. Nti waliwo enjogera egamba mbu abasajja tebakyawa oba embaga bwe byaggwa ne mukubira nangamba gwe kyoba omanya tamanyi kigenda maaso mu bulamu bwange naye nze ndi mu buwambi omukazi ye yangambye embu nno nyina omuwa wanjagala oba saagala nange ne mugamba nti nagamba nti like I knew nti toli wekka nga bwe mugamba simanyi kikyandiko because awalabyewo ne element y'eddogo wali mulaavu namugamba nti I knew something was wrong wali mulaavu love nga naye byesuseeyo waliwo ekitabo namuwa era bwe navaawo ye najja ng'amaze omuwowa najja ne babeerawo kati bye bankolanga nga ndi mu bufumbo kati nenfuuka side chick era nga bwogambye kati ate ng'omusajja alina okukuta nange kati bwe yamala okuwoowa oli mulamujja ate gwe n'akwagala nnyo nnyo bamuyita mulamujja yali mulamu ate nga mujjawe kati bamuyita batya mulamujja kati bannange kati ate n'akagga okwagala ennyo si kunjagala nnyo ng'alina nga omanyi onoonyaako ku bantu wakunoonyaako mu magezi tugeze nakubira nomisingako noddamu omumukubira toli simu n'agikwata natandika okugamba nga bwe ndi mukwonoona amaka ge nange bwe ndi mukwonoona amaka ge ajja kuŋŋendera ewaabwe kuba mukongo oyo omukazi mukongo yali yeyerusa yes oba ne bba yali mukongo nedda omusajja teyali mukongo muganda kyemmanyi ate yali mweru bya ddala si bya kizigo nagamba ajja kuŋŋendera ewaabwe kuba bba bakongo si bangu nagamba bwe seesonyiwa amaka ge nja kuba mubuye kinantuukako oba yakuloga n'akukyaya bbaawo kwe kuva ne mu Uganda baakuloga ekonyere kujja mu Uganda baakuloga kuzunga byonna bisoboka n'ozungira Jordan byonna bisoboka kubanga nakyantwalaga omuntu asobola okukuloga nagaawo ojja kuzunga ensi eno nolyoka ozungira mu America UK Sweden Canada bantu omuntu akuloga eddogo ly'okuzunga n'ozungira ku nnyonyi eddogo teri babbi oli okuloga okuzungira ku nnyonyi kubanga wayitawo ndowooza oba ennaku 3 kuba yangamba nti kyenakola ojja kiraba kati omusajja waliwo ebintu bye nali mugambye andeetereko byali bintu bya mwana mwalimu n'eddagala kati bwe yaleeta ebintu ebyo nangamba oba owulira ekiwunya ne mugamba eki nangamba kyowala gwe tolina kyoya ne mugamba nedda nampa ebintu n'agenda baali bakuloga bakusaako omudibyo kisoboka baali bakuloga nga buli omusajja wayingira mu nnyumba awulira ekivundu no wano tumaze okwawukana ekyo akinkoze nga tumaze okwawukana naye asooka kulaba nga tannakuloga nako Jalet n'akutuukako wayita ennaku 3 omusajja agamba owulira ekiwunya naye nga gwakiwulira wekka nga yekka yakiwulira ate embeera n'abalala omutasa agamba mbu oba something is wrong mbu no naye nga buli omusajja wajja ewuwo agamba owulira ekiwunya abakazi muloga bannange ate wanyumizaako bamuloga nga awunyanga mmese nga omusajja akomawo ewaka agamba bannaye emmese ozagaana ova mu nnyumba eno ennyumba ng'ewunya emmese kati olwaddako omusajja bwe yaleeta ebintu yakoma eri tasemeranga taagala muwunyirira n'abiteeka wali n'agenda ne mugamba sooka olindeko nangamba owaayi ne mugamba ki nangamba ze simanyi naye oba ekifo kyenkumiitingamu kyekiriko ekizibu neera netumiitinga somewhere else era nga situation yeemu era ng'owunya mami wange ne mugambako nangamba kisoboka okuba nga alina kye yakukola nemugamba nti yangamba muno nesonyiwa ebbaawe naye nze ebbaawe yanoonya nemugamba ate nange omusajja wange kuba nze namusookako gwe baaloga ekivundu asaba buyambi twogere kibannaaye nammwe esitole mugiwulira kakati ffe twogere kibannaaye okusaba ku buyambi bwa kivundu ekyo kyava bannange weetambulirako nagendako waliwo sheekaawo nanombereddwa for like 1 week nentereera
kubanga namanya anti nteredde nagamba sister wange ne mugamba nkubirira omusajja ono mugabe bwoti ne bwoti kati bwe yamukubira nze nagendayo ne mugamba ade nyine kyenjagala okugezesa okyawulira ekyunya lulinga bwa nagamba anid oba na tewali so ne manya anti nomponyi dogoli fuluse ne tubeerawo naye nga anange kati olwofuna oki ekyo nga kati kanve mu Uganda kanvire mujja wange kangende ebweru kati awo omusajja yatuwanga takyampa buyambi omwana ali myezi emeka wezezza omwaka nga wezezza omwaka nga gumu n'emyezi nga 2 awe watyo atakyampa buyambi kati ndowooza kino ekyokunya bwe kyavaawo kati omusajja nga ate takyakwatira ddala amasimu tetukyasobola kulabaganako yadde nga oba oli awo ku ssimu y'omukazi n'akuweereza bubbi wansi ng'alinda ebbawe embuliri nga bali bwereere oba bu vidiyo tugende mpola bino byenjagala tuyinza kula ensonga tuyinza gyogera katono oba otono ogivaako oba oli awo tugeze otuddaanya oba oti osirise oli mirembe gyonywa kacyayo oyonsa mwana ogenda okulengera bbaawo mujjawo ng'akuweereza bu viewers ng'alina ebbaawo mu buliri nakuweereza nagamba kiri kitya wanene naye abakazi bajooga ate aga Katonda mukulu nagamba nze nja kukulaga nga updates kubanga walemera ku bbanga ne mugamba bbaawo goyita bbaawo nze namusookako nanga kale oba wamusookako kati nze amuyina nakuweza ka viewers nga muli mu kifuba kati n'ekifuba kiddaawo nga bali bwereere completely nagamba si yono goyita bbaawo nagamba si yono goyita bbaawo ne mugamba yeye nakuweereza ebifaananyi bya bbaawo nga bali bwereere ka simple video kulaga nti nno bali naye abakazi ate ababba abasajja mususse toyinza kukola ekyo mwana wa munno so zino tuzikola gwali eyo obeeko kyoyigamu oleme kugwa mu nsobi ze ezimu maybe ate ffe zetwagawo mu kusooka n'okubaako gwe kyoyiga naye gwali eyo mujja omukyala okukwata ate nga muleka vidiyo n'oligwabako n'omweza nga tibakiralamu kati bawo nga totomugamba kwamba munnaye naye omusajja omukazi nga alikojinga ebintu n'abimpeereza anti ate nga bw'obimugamba simanyi oba omukazi yabijjanga mu ssimu nga nange bwe nakolanga ng'oyinza omuweereza message ate omukazi n'addamu n'azikuweereza okitegeera nga nange bwe nakeberanga essimu ye by then nga ndaba side chick kati nange neefuuka side chick ng'omukazi ono simanyi bwe yakeberanga essimu n'abisangamu oba omusajja ye yabimuwanga nagamba ku saawa wezi tiwabadde olagawa wabadde oyogera ki ne bba wange kati nze n'omusajja naye n'antabula nga yagamba baali bamulogola gwe bakuloga kuwunya ate olwo ye musajja wattu tomanyi bwe abakazi balogera ddala n'aloga omusajja n'akola n'emikolo kati munaye bamuloga okumuwoowooli kati nze kankuulire ffe abasajja osobola okuyingira mu loogi nga si yeggwe ne weeyambula nga si yeggwe kati nze akubuulira ffe abasajja batuloga n'okwanda omukazi nga si yeggwe ne mugenda mu loogi nga si yeggwe ne mwegatta nga si yeggwe n'omweza zimesejja nga si yeggwe batulogera ddala abasajja kale kiyinza obba weekiri naye kuba omukazi si yakwana omusi yakwana omusajja kati walaba nga bisusse n'ogawo omanyi mbeera nempulira nga sikyasobola kubeerawo kuba nze bwe njagala otandika okunywa enjaga nga njagala bukimu kirabe bulabi like just existing nga simanyi kigenda wagalako nnyo kwagala okunywa enjaga ng'ebyalaavu bitabuse naye kati oddira ekibanga okiseemu heart break ate nga sirya ekibanga kati kyetaaga heart break emesegi ez'okumuokumu kiyinza okusika kiringa kukuba kibanga ng'asibye akapapula ne bakuba ttimu bataddeko kiyinza okwamuka genda okulengera kidduka kiti kati watuuka ne weesonyiwa kati kanve ku musajja ono omweru kamwesonyiwe n'okwata omwana mutu alya mami wo before even nga sinaba
kugenda kuba oli bwe yamala okuzaala n'amuwa ate waliwo aweera omwana we yaddamu n'azaala mujjawo mu mukazi omulala kati baamwe si mulogo baamwe mwenzi bwenzi kuba kati saa zina kalina abaana 6 owange kati noli naye kakirozeeko mujjawo yali amanyi afunye jackpot ali mu baana 6 kati kuba abaana be abapostinga 6 abalenzi 3 abaana abawala 3 byazadde bulungi naye bakazi banjawulo it's not good too ati yagamba musiraamu asika abusiraamu musiraamu bw'ate ye aba ali kubye mbw abakazi nga bamunoonya bamwagala nnyo omusajja omumpi omweru bunno bw'aba ali kubye abakazi ne batandika omumunoonya kati naye atalina kya oba kalogo omusajja omumpi obeera bulogo obwo simanyi bulungi kati nze nalaba nga omukazi ono annemeza mukuba natuuka omusajja n'ensooka ne mumwesonyiwa naye ng'ono omukazi asigala kati awo wonna omusajja ali mukole gwe twafuna kifunawo omusajja mulala nanti kati nze nali nneekyawa nga neevaako saagala mmanya nga njagala bba wange walaka akazanyo kebalaganga ku NTV Mistakes Girls Do nakalaba zeze zimu ku zo anjala bba nga musabira kyova agale sikyasobola kusabira musajja nga musabirako wasabirako omusajja ayiti omusabira akomewo n'osiiba wegasse kutulya maama wange n'okusiiba wasabanga n'osiiba omusajja akomewo naye gyakoma okusaba n'okusiiba ate gye byagaana gyakomanga okwenda it is happening bwe tugamba yagenda bugenzi nenga oba mbadde nsabanga bubi ngaaye bulijjo njogera ebintu eyo nga ntu banvuma mbushalo omulimba bannange kati ekirungi naawe okyogedde tosabiranga musajja kyekyo sisobola nze maama wange yasabira kitanda naye nga gyakoma omusabira gyakoma okwenda kati nze simanyi oba just kati otuuse weekooye weekyanze ogamba kati kaŋŋende nga siina na ssente kuba natambulirako oyo omusajja nentwala amannya ge buno bamulombereko ku dduwa atereere naye nga basheka bakusaba ssente 2,000 3,000 leetayo osimanya kino osimanya walogako omusajja atereere sikuloga namutwalaga mubaseeka ssente zange notwalayo bokisa naye kati leeta akatambaala byonna gyakoma okgenda mubaseeka nze nasabanga negamba oba byensaba mukama tabiwulira kagendeko mubaseeka abakulu kuba kati nze nasabanga omulokole ate nga ye musiraamu kati nemutwala ewa sheeka akole ki amusabira atereere naye nga ssente leero yetayo 10 yetayo kino eno naye nga kati baseeka bamusabira nga walingawo enkyukakyuka oba ayongera ate kusajjala ate nedda kati gwe lwakkubidde nakugamba I miss you so much noga seeko nakoze seeka akoze nogamba seeka akoze naye nga just kizze buzzi nagamba hakati keyamaze okunoonyako simanya akomawo kati tulina okukola simanya biki tebakutumandiga sente nedda bantumanga sente enkalu bajja byegulira simanya enjibwa simanya enkazi n'ensajja ogenda jijjawo awo no olwanirira musajja bawe bantumako kuruhani empya bunga yiye nga yiye yenga yiye mbadduwa yiye nga yiye naye bannange owaka kafeero yabira n'agamba okuwangala kuno okutula bisebintu kulanja endala zaagaana okukola ku musajja nga yiye nga yiye seeka n'akutuma kulaani naga agireete yoono kali nga walajja okusabira osabira omusajja eri gye tukozesa shalom toseka subhana maliki ali kutuusa bannange ebintu bino bikambwe sitole naye kalimu na sitole nga 2 kati eno epaati esooka gye ngenda obbawa nengula omusaalo ne banga nange ntandika okusaala olwo osiramuse sikusiramuka naye okusaala osaba osalya kati oli musiraamu empaji z'obusiraamu shahada esooka sagitoola nze just nali nsabira musajja
olwakayimba kaabiri kebenagabwe ndowooza gye nvudde oluusi nkaaba byegudi waliwo kamimu akali katambula mbu ne mala mbanyumiza byenkola mu laavu munsekerera bulandi efa kati weekyawogala kanyingende Jordan eziro gw'omusajja baazirya abasawo baseeka sente nezinzigwako era brother wange yalinga andabye nokundabira nga yampa sente nze nali njagala bba wange nga siraba abasajja balala bonna ekyo nsaba Mukama akikubalire nsaba Mukama akuwa omusajja nga talaba mukazi mulala yenna ina mujja wa Shalom abasajja weebali banje aba producer buno Jebbi talina oyo Beka talina bonna bali singo bonna mukazi ani bakukyawa naye kati tolina oyo alimba Jebbi alimba Shalom akayimba kashiba we sibadde abange abafe alimba wamasiye nyo kati ndasooka omusajja nga talaba mukazi mulala ebenda gye tulavu gyeri kati nze omanyi Shalom kyentegedde kati ebyasimanyi omusajja wange bisi byendiko kati enajja gogana n'abalina akazi abalala ate kati tunakola ki lwakuba olaba as a woman never break another woman's home sisobola nze njafuna abasajja gye bali kati nakola no story ya Shamim naye abantu bajja ate nga balina beebweru omwana we twagala ffe muwasa tumusanguleko amaziga osonye baafunamu omutuufu nino nawangayo ennamba ye nze saagala musajja mufumbo Shalom kubuuli nze ne wana musajja nga ali wali kasasiro nja mulondayo nga mmanyi nti nno wange kale nze nsooke kati abakazi bagenda abasajja bagenda kati asajja agenda kusumbwa kyogedde ekyo noga ne wana abakasasiro nga babuze ojja mulondayo kati nze mbeere first wife then bana balala bajje bannaye kanda be Frank Ntambie omanyi yani Balukeze talina mukazi nedda saagala Ntambi nedda lwaki abikanga bataata seekyo ani gwe nyinza okukuwa njagala nkuwa omuntu nga bufumbo obwonza bukaka abasajja gye bali Shalom just tetulite like olina kugamba kati ngenda kunoonyayo omusajja oba n'okugulawo omutima n'ogamba kati ngenda kulonda naye omusajja w'abaana katuuza mu 2023 ofunye ekirowoozo ekigende Jordan kati sente zaalinga zimpeddeko era ne mu kusooka otambula nga bagambye nali nziruka mujja wange omukazi amazeeko emirembe naye kati nera nambikoze omusajja aganye okukomawo kati kyekiddako naye kati ngenda kwetaagayo sente endala era mu kutambula nali ngenze kunoonya sente endala nkyasabira musajja ne mujja wange nsooke muwummulemu kuba yankubiranga amasimu n'akutiisatiisa nagamba kino nagamba kiri kajuisi kaganye Beka baneke twatuma abatwe wijus tunywe wadde tunamusaako amajaani neŋŋamba kaŋŋende neŋŋenda ate bwe nagenda kyo baaba kye yankola eyo kyali kirala Jordan mujjawo naye yagenderako eddogo lirinnya ennyonyi lirinnya ennyonyi eddogo likola ki lirinnya ennyonyi eddogo lirinnya ennyonyi Shalom lirinnya ennyonyi nze saalaba ku ssente ze bayita omusaala for like 7 months naye nga ate nkola ate nga ndi okke nga si complaining ati nompe ssente zange nga bangamba tujja kuwako nzeyi kati bino ebintu byegatta already ye embeera ya Jordan tebasasula bonga tebasasula Jordan si basasuzi okusasula guba mukisa ako Omwarabu ono tosamanya n'omutegeera mulimu omulungi mulimu n'omubi kati nyinza okwogera ku mubi ate ng'oli ye bamwisa bulungi n'agamba nti oli alimba nze wange nga mpisa bulungi baaka bali 50-50 ababi benna abalungi simanyi oba embeera yeeri bwetyo bwe yali oba n'ono beyampereekereza kuba omusajja yamanya nti nno ŋŋenda ate oli n'amugamba nze simanyi omusajja yalina bobezi lugambo nga bwe kye twogedde omukazi akukubira ati n'akikugamba era bwe natuukayo nenkola I didn't see money coming naye nga ndi okay
nga sikiina mu buzibu. Wakolera bakuyisa bulungi bakamavu abo abawalabu? Ya baali okke naye obuzibu Abawarabu bano abasajja bw'abanga akulabye for the first time n'abakukyakulabaamu abajja kwesibako paka ng'omuwaddeko ku kyo ky'ayagala. Ate baagala nnyo abakozi Abanayuganda. Anti omusajja Omuwarabu ayagala nnyo akabina k'omukazi Omunayuganda. Ng'oggyeko okugwa mulaavu mbu alabye omukozi n'agwa naye mulaavu no. Baagala nnyo Abalabu bano eno baagala nnyo nnyashi ow'Abannayuganda. Nnyo nnyo naye era Abannayuganda si be basinga akabina ku kyeyo. Abannayuganda balina obubina. Ate omwana ayinza n'okuva wano nga mutono n'atuuka eri embeera n'emusiima n'ateekako weight kuba nze nava eno nga ndi mutini nagejjajja si nga ndi ku kyeyo. Anti tewali stress, mujjawo omuwonye ovudde ku mbwawumbwa kaali. Ne ntuukayo nembeera teyali mbi naye omusajja yannemezangamu. Omuwalabu yali akwana? Bo tebakwana. Ssente. Yakuwanga ssente? Bagaba ssente. Wafuna mu kyeyo? Lindako. Anti takuwa buwe nti buli lwakusanze n'akuwa akuteerawo ssente then omuwe. Omuwalabu takwana akuteerawo ssente awo oba ebirabo ebisikiriza n'omuwa tannyonnyola mbu nkwagala nnyo biki okuba waliyo bano bettera olaba ng'Omuwarabu amuwasizza kati abo baba beekwana kyali kisima kye nga oli yalina omuwasa naye ssente etegeeza abakazi baffe nga bali mawangeeyo ag'Abawalabu tubeesige kitono. Si bonna. Mukama wa muteerawo akasente nga talina kyakkola. Si bonna. Shalom. Si bonna naye just embeera. Thank you. Si bonna naye embeera bw'etyo bw'eri. Ekyo kyo kimanyikiddwa. Kimanyikiddwa ku musajja Omuwarabu. Bonna si we bali. Naye bw'ogenda n'obagwamu nga bakwesibyeko then oba tolina. Kati era nja kubuuza kati gwamuwa ojja kuŋŋamba saamuwa. Anti era bwe nagamba saamuwa era tojja kukkiriza bwe nagamba nti namuwa ekyo kyoyagala owulira. Ate zino story ze tulaba zino eno Bannayuganda abo ne bagamba mbu omusajja yankozesezza yankutte banteeka mu bwamalaaya ate gw'ogambye yakuwa ssente gwe ne weesootinga either omugjamu oba tomugjamu. Nanti kati ekyo ekintu sex ku kyeyo naddala mu Buwarabu ali very wide. Omwana ali wide like it's wide. Sex w'omu Buwarabu oba okwegatta kw'Obuwarabu kigazi nnyo. Kitya elaborate mo. Kigazi nnyo batya. N'omwana ali mu contract asobola okuba nga yeegatta. Nga yeegattana ne mukama we. Kiba mu contract nja mwegattangako. Nedda. Oba ekimwegasa kufuna ku favors balimemu boggolera kulinnya kalina kulongoosa. Nedda si gwe anoonya omusajja ono wabula bw'ajja gy'oli n'akuteerawo ssente. Ba ku bino ebirabo because ebirabo ngoye ebiki ebyo tebikola nnyo makulu naye ssente. Asobola okujja n'akuteerawo ssente. Ate Munnayuganda ayagala pepa. Kati ovudde eno olina abaana bana oba abaana bataano omusajja gwakusula. Naye n'Omuwarabu ayagala omukazi w'abaana abataano otaba Muwarabu abamudinka. Ye tabimanyi gwe gwabimanyi ovudde eno olina ennaku yo abasajja bakozesezza byo mpozi bagaba ssente mmeka ze batera okugaba eri. 5. Katunda kano akeeru tukazinga bwe tuti 2. 5 2. Katusigale kwalo. N'olinyako boda ekuzeewo n'ogulirako abaana emmere n'ogulako osimayo kyogenda otuuka ewaka ng'osigaza omutwalo gumu. Naye oli omusajja batandikira ku 10 that is mitwalo 10 2 3 waliwo abaziina n'akuteerawo akakadde n'akuteerawo emitwalo 5. Kati nze mba mukazi nga ngenze kukola nsooka ne nva ku by'okukola n'enguzanga Muwarabu. Anti kati ekyengezaako lwaki nsimuula ennyumba ng'Omwabu nsomba eddakiika 3? Ne bannyongereza tosobola suulawo omulimu nosigala ate bwe ŋŋaana ne ŋŋaana kati sijja mmuwaako. Anti ekyo kiri gy'oli osobola okugaana omuwaako nga gwe toyagala bwagazi naye ate kizibu okugaana omuwa ng'olabye ssente kuba wajja kunoonya ssente ate ani akulaba. Bw'aba mukazi we ali ku kyeyo kaaba. Si bonna. Teekawo emoji ekaaba. Shalom si bonna. Si bonna. Teri mukazi gwe bayinza kuwa ssente. Nazigaana. Kubanga omusaala gweri like tegukyuka nnyo Jordan ne Saudi. Bafunanga ssente meka bakaddenga meka 5 10. Bagamba 9.
bagamba 9 naye exchange rate zizo beeranga mu 85 oba 84 watyo. So olekera kisegeera. Mu Uganda ano musasula sente ogenda ebweru kadde nga 5. Yeah. Anedda obutaano baba baguze emirimu ng'ofuna kamu 2 kamu 3. Naye bino ebyekiyumba bino ebyowansi 8. 8 kye. Kyogamba osova mu Uganda ogenda ok'emitwalo 8 ebweru. Nga tasobola zikola wano eno. Anti okuzikola kyali baddoke nayo ziterekanga bwe bazikwasiza wali. Mukwano wannani osobola zitereka. Shalom tosobola. Kale osobola n'ekisinziro oyingiza mmeka. Kubanga eri okuŋŋaanya emitwalo 9 olina kubanga otereka 3 buli lunaku sekyo. Kati okutereka emitwalo 3 oba oyingiza sente mmeka. Olabye kino olabye kiri era ogenda zikwatako ojjeko mpola mpola zeesala osigaze nga 5 guba teguggwa. In fact tewali kyamaanyi nnyo kiri ku kyeyo. Enjawulo eriyo nti sente eno eyaawo nga bwe bajogera nti basasula emitwalo 9. Bakwakwako yekutte. Kyekyoka naye nga ne wano osobola ozikuŋŋaanya bw'oba otereezezza bulungi. Naye kizibu. Kizibu ozikuŋŋaanya. Okitegeera kati osobola bbeera eri ng'ofuna 8 simanya 9 olina abaana bameka simanya ate obuvunaanyizibwa biki n'ogaana ssente z'omusajja ng'azikuwadde. Ne bw'oba waleka bbaawo waneno. Ate bano abagamba mbu bankozesa bankwata. Bituufu ebintu bakwata abaana ku kyeyo. Basobola okukukwata. Basobola okukukwata. Bwe kiba nga kyakutte nakukwata naye omusajja Omwarabu talina maanyi ku mukazi Omunnayuganda. Okitegeera era okukwata nawe oba okkiriza oba olemereddwa okukwata zin rape. Oba otendewaliddwa n'ogamba omanyi nange ebbanga limmaze nga kammalegga. Era oyo agamba nti bamukutte kale sijja kikuba nti aba alimba naye Omwarabu nga tatera ku rapinga. Kuba ye sente yagiina akuteerawo obutezi because they know twanona sente. Tewanona kukwana era kuteerawo sente. N'ogaana olusooka n'ateekawo ogwokubiri n'ogaana ogwokusatu n'ogamba ye nfaaki. N'omuwa. Era bw'omuwa tekiggwa oba ojja muwa paka n'asibula yennyumba. Kati alawo osigala ng'omuwa asigala akuwa ssente oba atuuka n'agamba tusigale kwalo. Anti kiri gy'oli. Kati gwe bw'ogamba muno tusigale kwalo kuba kusalawo okwo naye bw'omugamba nti ssente ate bazikozesa ki? Kati bw'ofuna olubuto lwa mukamaawo. Kati awo kaba kaweddemu. Bw'ofuna olubuto batunda empeke ebweru. Bazitunda bw'oba oli connected kale ng'okiinako idea ng'olina asobola okukuyamba bakuleetera empeke ezijjamu olubuto. Ne piiru bazitunda naye za bbeeyi mitwalo 10 batoziyina. Kano kalidiya k'50,000 mitwalo 10 ez'okugyamu olubuto oba mitwalo nga 5 oba 3 kisinziira. Kati Omwarabu ono wakwebakako bakozesa kondomu? Abamu. Naye okwo kiva gy'oli kuba ye talina kyafiirwa. Bw'aba mulwadde ye aba akimanyi nti mulwadde kati naawe ate jjukira bo baba bakushuwa nti tuba balamu. Kuba Saudi togendayo ng'oli mulwadde. Ebakebera? Ye Saudi tosobola yitawo ng'oli mulwadde wa sirimu ne bw'oba ofa otya. Tegeeza twekuume. Olaba n'abagenda ku umra nabo era kisinziira nnyo kisinziira kampuni obanga bitya. Naye teri mwana alinnya nnyonyi genda mbwa kadaama nga mulwadde. Kati Omwarabu abeera shuwa. Ye aba shuwa nti oli mulamu. Kati ye bw'aba mulamu then it's okay. Bw'aba mulwadde gomanyi. Kati Yesu waliwo abaloba munagamba mukazi we ava ku kyeyo abasajja balina okwebereramu because ebintu ebiri eyo bingi. Ebintu ebiri mu Balabu ku nsonga z'okwegatta. Biki ebiri? Like you can't tosobola kirwanyisa bwe kiba kizze. Shalom siwagira musajja kubanga abadde Uganda nalinda mukazi we olw'okuba abadde ku kyeyo abadde mu kiyumba n'atamutwala mumukebezi. Kati ate bano baba batoloka bambi totawaana. Because nange this year natoloka. Watoloka butolosa okukomawo? Ya natoloka then nimala netwala ku deportation. Kati bw'otoloka otuukira wa? Wamma kiyumba. Mama kiyumba? Byalwa mama kiyumba. Nga bw'obeera awo nga gw'oswami bagenda toloka mu contracts. Omusasula? Ya omusasula. Basasula ssente ndoza miliyoni nga 3 oba 2 kisinziira ani. Kati bwe ntuuka nga sifunye mulimu mba ngenda kukola ki? Ewa Saudi emirimu gye giri. Kubanga osobola ova wano ng'ogenda kukola mu contract ya kiyumba omulimu gwo guba gye guli. Waliwo abava wano ng'agenze kukola door to door. Door to door mubeera ku accommodation ne babatwala like olina tugeze
Omwarabu abadde alina omukozi agenze waka kuwumula mwezi gumu myezi 2 substitutes kangambe bwentyo ye ddo tuddo ono n'agamba omukozi wange mulwadde ali mu ddwaliro bampeeyo yakoleyo wiiki emu eyo nayo gye bali gye emirimu gye gisinga osumbuwa ejja ddo tuddo because gimanyi okubulamuko wano ogenda n'okolayo wiiki emu n'omala omwezi mulamba nga tonnafuna mulimu mulala emirimu gibaayo ate bano abagamba abeetunda kati okwetunda kwe Saudi kulimu nga bwe mbadde gamba nti ne mu contract omwana asigala yeetunda naye bwe twogera ku wabweru ne driver yennyini akututte ku mulimu oba akomezaawo asobola okugula okuba Abannayuganda batembawa osobola omuwa bw'aba akuwadde ssente ng'agambye nti omuweeko n'akuwa ssente oba ne Munnayuganda munnoomuguza mwenanga mwogera Luganda where is humanity buliwo obuntu bulamu awo tewali buntu poziko nga muli mulaavu nti nomugudde mulaavu naye era still aba alina okuwa ssente kubanga wajja kukola kati ne wabaawo Abarabu bo bennyini lwakuba nti Saudi teri open mbu abaana batambula like obulamu bwawe bwakubeera mu nju kati waliwo bano ababeera online so ekyo ekintu bakiyita chatting kale oba ndowooza eri ewaabwe yebanga street yeeri nga bwe mubeera ku ssimu nga muchatinga tugeze nga bolaba telegrams nga bolaba telegrams n'ogenda n'agamba nti n'olulimi lwengenda okukozesa muyinza oteesa n'agamba nti kati kuba bo tebalwawo Abarabu Abanyayuganda Abarabu they don't last long mu kwegatta Omwarabu amala mangu bajje ku biva bafunye ka wake up call Omwarabu ali eyo simanyi Warabu naye gwali eyo kannyonnyole mukamaawo omugaye Shalom agambya omusajja Omwarabu amala amangu genda ku biva kwa 0752602427 tukola delivery ka wake up call ka basajja gwamala amangu tebalwawo olufuna ebbugu mu bwati kati atunula atanga kubendu nawe tubeereko serious tuli serious Omwarabu tawangala mu kisaawe kyova mwagala Banigeria na Bannayuganda omwana Munnayuganda awangala mu kisaawe ati nga mukyatinga kagambirawo and some don't elect tebayima nga mukulu nga muto ate nga muto kati atayima abakwanira kyabayagala ki abamu anti asobola okuba nga alina feelings era ng'omuntu omulala yenna naye ng'ayagala like ye asobola okubuuza nti osobola oyinza kunkolera ki mbeere nga abadde ali mu havinga sex ate omwana Omunnayuganda ku ssente ebyo omugala sex chat nedda asobola okugamba ko waliwo omukwano gwange byali bya group waliwo omusajja gwe yali ayina naye nga yamufula na client we because yali akimukolera bulungi bakola bagiyita blowjob head olulimi Abarabu baagala nnyo omutwe to those abatakola ki atayima kati bagumu kubanga atayimi just bamukomberera ngembo yekomberera kipo ebannanga Abarabu si basiraamu kaka kati omusiraamu nga tayima ate nga agala bamuwe blowjob bannange kati Omwarabu ate yesi muntu kati aba afuna muwa nnyonyogeze afuna feeling jo oganda okulengera omwana Munnayuganda aveyo n'abaana 5 nga seba muli bati bamusaba bamwambusa subhana maliki ali kudusi wallahi kati ekyo kyogamba ekya chatting mulimu Saudi bwe bwamalayo obuliyo ate bulimu ssente ate bano abala bakola batya abaliwa abagula naye nga letayima wali abatema abalamu bakola batya anti nga bwe gambye nti yakugamba ndi disabled bwenti nti what can you do for me bote beekazanga Bannayuganda manyize Munnayuganda yeekaza hasi terabba bwenti oba kiki ali straight nakubuuza nagamba kyoyinza okunkolera
n'omugamba asobola okukolera bwenti ne bwenti ne bwenti ne bwenti ne bwenti n'ogenda n'omuyiiya nakuwa ssente. Kati waliwo chatting eyo so oba mu Luganda kibayita simayo bwakaswabu bulimu ssente. Obwakaswabu bwebeera butya? Njogera yeeri naye nga bwe gambye nti eri tewali streets nga bw'olaba Dubai nti babayimira ku kkubo buli omu abeera munda era muteesa buteesa either najja n'akukima oba n'akuweereza Uber n'ogenda ewuwe n'omugyamu ne muteesa nti mmeka nti 1,000 ke kakadde akeeri oba 50,000 n'okomawo n'osiimula ennyumba oba nga oli wa mama kiyumba kuba kati waliwo ebiyumba mu Saudi nga byo byakwetunda nga byo byakwetunda ngali bannayuganda. Yes, waliwo n'amannya ge babiwa babiyitaani Uganda House yeah nga kyo kyakwetunda kirimu bo bamalaaya abaana afe abavaana ati wagenda kukima ssente ate kati otuuse eri simanyi ate tebakusasula n'ogamba najja kukima ssente n'osalawo wejjemu ate ani akulaba? Tewali akulaba. Saudi nsirise naye obuseegu busibuka eyo twana eddiini esibuka eyo naye obuseegu busibuka eyo. Abalabu baseegu nnyo naye nga basigala basaala. Yes, basaala. Biki bakola ebibafuula abaseegu? Obwarabu ekisooka obusiramu bweri it's a culture obanga bugamba tribe ng'ogamba Abaganda twambala twamaffe twakikwatawo binti buli Muwarabu yenna aba Musiraamu. Yes, basiraamu because ye culture yaabwe oba ye tribe yaabwe bonna kyova olaba mu Arabu tebawasa abakazi banna naye ate ne waffe tuwasa abakazi banna muwasa abakazi banna abeera ogwo ku Arabu abeera omu kati pozi nkomyewa timbyerali obuseegu kati obuseegu banywa omwenge kisookera ddala Abalabu banywa omwenge banywa enjaga naye enjaga si buseegu anti era biri against eddiini yaabwe gye bagamba bakozesa abakozi mu nnyumba n'okubagulira ddala lwakuba nti beewaabwe kiri nnomo bo bali babisiyaga abasingira ddala tuyinza kwogera nsonga nkulu n'ogivaako bw'otyo bali babisiyaga y'ensonga ndindako kyogedde okitegeera ya kyogedde okiwulira kyogedde nkitegeera era nkiwulira ogambye Abawalabu bali babisiyaga nga Musiraamu ekyobusiraamu kiteeka ebbali tokyogerako ng'agamba eddiini kitwale nti culture yaabwe kati bali ebisiyaga nga bali abakazi ne bakazi bawe bennyini era eri ewaabwe family planning yaabwe esinga kuyita mabega Abawalabu yes kuyita mabega era asobola okukugamba nakwana bulungi nnyo tugeze n'ogenda n'akugamba nedda saagala mu maaso njagala mabega ng'akuguze yes ng'akuguze Omuwarabu n'agamba saagala mu maaso talina kyayagazaayo njagala kuyita kyengera yes that is once in a while naye emabega wabakolera nnyo kati bw'amala n'agenda n'asaala bw'amala n'agenda n'asaala ate kati gwe nawe oyinza obba nga olowooza nti kyangu because waliwo ebintu bye bakozesa balina lubricants ze bakozesa ano lubricants kati ayinza okuconvincinga for the first time nokkiriza n'olaba nga oba osanga tebikulumye ennyo maybe n'ogamba next time better kati n'ogenda n'ogwokubiri n'ogwokusatu oluvaawo oba kiba tekikyadda mabega awo abaana we baviira ddala okutandika okulwala tebisobola kukuluma nga bw'olowooza naye bo balina lubricants ng'era bwe ggambye okwanguyiza nezo simanyi baziyita Johnson biki oils byonna baba nabyo Omuwarabu n'ekisiyaga bali bati lwakuba ndowooza kirakafa abakiyita ekisiyaga naye beewaabwe kiri normal to them kubeera bo beewasa n'okwewasa abaana bange nga ndi muganda wo beewasa kati ate ffe eno tugamba mbu makima wano so eri ewaabwe biri nomo ene waffe ate tulaba nti nno buseegu Omuwarabu aliira ddala ebbina kyenyinza okugamba
era mulemagana bulungi nnyo nga gw'omanyi nti nno mugenda kuhavinga no mu sex nagamba mabega ne mulemagana oba bw'olaba akasente tekasobola kuyita mu ngalo basista baffe abakazi baffe abali eyo abakazi bali basiikidde ebintu bingi waleka wano abaana ate omusajja agamba simanya ebikinga emboozi zino tuzikola obeeko kyoyigamu gwatulaba bw'oba olina sitole ng'ogashamu nange nina sitole yange osobola okumpeeza kamagezi ku TikTok Shalom Kaweesi ennamba yange y'essimu egyolaba eri wansi awo ya 0705 271973 tukola sitole zino tu enlighteninge oba twogere ku society byesirikidde twogera ne Jase agenda okukola ejjode nga talina contract naye ng'ate paakati amakampani gakyalanga abantu agenda e Jordan bakole naye nga Uganda terina contract na Jordan yavaano ng'adduka mujjawe yalina mulamu we gwe yayita muula n'afuuka mujjawe muula mujja kati atunnyonnyodde behind the closed curtains waliwo kye nnawulira mu Bawarabu eyo mbw ayinza okugula naggaa naye tuli bana ekibuuzo tokitegedde bulungi nkitegedde ekibuuzo kitegedde obadde tunakimalayo naye nkitegedde kikyembuuzizza ogambye ayinza okugula Omuwarabu asobola okugula nagamba tuli bana abasajja bana nakirabako kubanga bwe natoloka waliwo omuwala mukwano gwange waliwo awo kubanga mu butolesi waliwo emirimu lwegibulamuko kati nga like omwezi bwegwako abasigala baba bala renti n'emmere ewaka etuuka neggwaawo mu kiyumba yes kati buli omu abanoonya ssente abatereka bajjayo kuze batereka abakuba essimu ewaka kati bwe zituuka ne ziggwawo oba olina okunoonya way out kati waliwo omusajja gwe yali anfunidde yangamba ayina mikwano gye they have good money nangamba kamubuuzeko waneeno olabe ne mugamba okay like tekyali kigendererwa kyange mbu njagala kgenda kuwaako Mwarabu ampe ssente but twali mu byaffe nagamba yes naye tuli bana full night oba gyali 65,000 egya Uganda yeah like abasajja ana bakweggale ku 65,000 egya Uganda ate nga bayitibwa begane mu maaso eno aba yakulya mu maaso nga ne mabega wali alya oba kale omwomu paka lwe baggwayo full night oba okyalinamu endasi gye bali wali Munnayuganda omwana yeetikka abasajja bana ekyo kisoboka naye nga omusajja mu havinga nomo 6 no abasajja bana ekiro kino osobola muganda wange osobola pozi mufuna abasajja nga abasajja batono mu size omwana akusiyiika omulamu bino Omwarabu si ye muntu atiisa tubalabeko nga bali bwereere abaana basobola okugamba Omwarabu omusajja omulaba nga yakula nga anyiya bungi naye nga bw'ajjamu olugoye ogamba what is this nga talina kiriyo kikuggwako mullo nogetinga disappointed ne bamala baba disappointed nagamba nolunsazi Allahu akbar kabira nagamba kimpeddeko ne kikuggwako nga tewali waaka kati Omwarabu bakufuna bana ne bakulya ekiro kiramba nirwa kuba kimanyi okugaana mbuuza batya bw'ova eno kuba eno wali era abaana abawala nga bamukozesa emabega nga kirina omwe ku mu Uganda mwebali ewa mu Uganda muneeno mwebali waliwo ne bemmanyi ngetagala bya maaso nedda kale nga yenna abazze ekyo kintu ajja kukola ssente ekyo kintu otuuka ne kinomalizinga nga kiri okay to those ewa tuli mu kamera tekiri okay to those it's not okay kati tuve mu kamera
tuli mu kamera. To those kati bwatuuka eri ye tomunyumiza ayagala ssente. Omwana mu bwamalaaya e Saudi asobola kukola million 2 olunaku. Kano kakulu. Mu bwamalaaya e Saudi osobola kukola million 2 olunaku. Omwezi ne gugwako ng'oli mu million nga 3. Tufune tubantu bage balinye nnyo. Olira ssente. Oba osinga ne mu Uganda ofuna ssente. Ne gugwako ng'oli mu million nga 3. Naye ng'ozirina? Ng'ozirina wowe olunaku lw'oyinza okkeera n'ofuna lwakuba kale nkyogera nti olunaku lw'oyinza okkeera omwana n'afuna ba clients nga 10. Bonna nga basavisinga? Bonna n'abawo. Kati bonna abatya na kutuwoota, bonna abakutuwoota. Bali tebaliiko byaki. Omwalabu mwa musulo. Balina zu lubricant. Bakazi baabwe balina bukalu. Yes, balina lubricants. Tobanga mukyala w'Omwarabu genda ku biva ofune akabakyala ku 07 0752 Kalubu kalina okuba mu nsawo. Wabanga osazeewo gamba nti kati ngenda kunoonya ssente. Kalubu keetagisa. Material olina okuba nazo. Sibikolangako, but that is the system. That is the system. Okutegeera. Material oba nazo, ebikola oba nabyo, ssente kyekikulu. Nno kye waŋŋambako eky'Omwalabu mbu Omwalabu asobola okufuna ye ng'oluusi tayima obanga yakaddiwa n'asasula ssente bakulyenga bw'alaba. Yes, kisoboka nnyo. Ate waliwo n'akugula ng'ayagala embwa yekozesa akulabe. Ensonga y'amaanyi tuyinza givaako bw'otyo. Ng'ayagala akulabe nga ki ng'embwa ekozesa n'akuteerawo 10,000. Kati kiri gy'oli okugamba nti ye oba nedda. Akuwa ssente ng'embwa yagenda okukozesa. Balina ebintu bye basinze eby'ekisiru. Omwarabu museegu. Obulamu bwe butambulira ku internet. Asobola okuteekawo ne bakuteeka ku live ne invitinga banne ne bagamba naffe mutuweerezeeko tulabe bwe bitambula. Omwarabu akola atya? Bw'atyo. Akussa ku live? Live eyaki? Ku ssimu. Ng'akubidde banne abala ku ssimu. Ne beesona ne bagamba twagala tulabe ku kintu bwe kiti kisoboka kitya. Ne bakugula. Ne bakulikoodinga nga ebakulya. Bulungi nnyo. Emboozi eno erina part 2 enebadde part 1. Part 2 mulimu amakomera abala abali mu makomera e Jordan. Bingi ebiri e Jordan. Munzikirize nkumana olwaleero part 2 ejja tugagiteekayo. Musube bungi nakyo akala okwogerako ekyala. Ensonga yange Shalom. Ensonga yo. Ensonga ya mujja wange. Omukazi ebintu byali byadda naye omukazi yasigala nnemeza. Paka nakati. Kati juzi kozi ntunda engatto. Yalina comments ze yanteera mu comment section kati nze nagijjako. Kati blocking. Namblocking ne comment nejjako because asobola okukozesa account eddala yonna. Naŋŋamba nti yandabye nga nkomyewo naye era sigenda kumalako because buli kimu ekigenda mu bulamu bwange akimanyi. Totya. Shalom sikutya naye tugenda kusaba. Tugenda kusiiba. Nasaba luli. Kiri mu Matthew 22 awo nanga wabula ekyengeri nkivaawo kusaba na kusiiba. Tugenda kusaba. Nze ndi mulokole. Tugenda kusiiba. Oyo mukazi agala kunyira ne 226. Otunnya engatto z'abaami. Era bagenda kukwana nga osomye ennamba naye toyita kukola. Abagala engatto ennungi. Page bayita watya? Eriko Justin Shoes. Justin Shoes ya TikTok. Then enamba y'essimu. Eri 07 53 24 2407. Abagala engatto mwekka. 0753 24 2407. Yes. Tugakomawo mu part 2 twogere ku biri ate amakomera abaana bali mu makomera bavunda. Shalom nekirala kati nnyo. Waliwo ettaka lye mbadde ntunda naye sigenda kuwa details. Nedda. Waliwo omwami eyampola ssente nga ngenda guno mwaka. Kati naddayo nazzeeyo ne mugamba mbadde njagala mpe ssente endala. Nangamba talina. Naye nangamba ifata. Olakuddayo kukola? Nedda siddayo.
akwole sente otunde engato zo. Siddayo nangamba waliwo ettaka like mba nsobola ofuna omuntu yenna yina n'agula ettaka then nenfuna lyakyapa no ayina mangi naye like lyonna lye baba batutte asobola ofunako ssente percentage. So kati otunda amataka? Tunda amataka mwe engeri gye nkugambye ettaka lyali liryo? Nedda lirye kati gwe lyotundako kwa commission? Yes. Okay. Kati bambi madde nyina kyensaba if anyone asobola okunyamba nangulako ettaka because nina issues ettaka amabanja mangi. Okay. Byapa? Yes, byapa. Kale kati waawo gamba wano katuna wano ku Mityana Road. Waliwo wano Wakiso Kasengejje waliwo 50 by 100 yatano ku 10 njogere ne sente erenga mumeka milioni 3 hausiwa bichapa. Then waliwo Matugga era nayo 50 by 100 milioni oba 28 awo siwa byao. Then amalala sijuka bungi details zazo kati abongere namba y'essimu it is 0753 242407 ayagala ewalala era nsobola muwa details nga nkubidde banga zemu savings akasente omwaka guweddeko jangu ewe ekirabo ky'ettaka obenga atofuna tugakoma ne part 2 eya makomera abala basibidde makomera nga ne government tebayambanga musibe bulungi mwera.